omanyi emizannyo najyo giyingidde ng'okuyimba bwe kuyingidde mu parliament. Emizannyo gigenze ne giyingira mu parliament kubanga tulinayo president wa FUFA so kati mubaka wa parliament tulinayo Kayemba Solo ababaka wa parliament abalirated ku byemizannyo bangi. Kayemba Solo, Alan Owema-Kindye naye Alan yali munnamawulire naye nga atalina obuvunanyizibwa kubanga yayira tiimu ye Katwe nga ye chairman waayo era nga n'omupiira gwagusamba bulungi nga alina passionate yayagalako n'okwesimbawo ku bwa president wa FUFA yakyagalako ko yinsuuka ombuulire kati mitendera awo president wa FUFA yena yagenda tebikyuka constitution yamwe tekyuka etya yazzeemu kulondebwa yaddamu kulondebwa bulondebwa lwaki atukiyita constitution wanigaye nti obukulembeze tebukyuka togamba temulina bukulembeze temulina constitution ate okukyusakyusa obukulembeze tekikwatagana na constitution esobola okubaawo nga n'okukkiriza okukyusa naye nga omukulembeze nga aira mulungi nnyo oba nga muzibu nnyo okumukyusa ebintu bibiri byanjawulo kyo kyenjagala oyawulenga president Magogo mulungi nnyo oba muzibu nnyo okuvaako ekimu ku byo oba Mwami Mulindwa emyaka Mwami Mulindwa mpozi ye yamalako ekisanja naye kyali kiwera yamalako ebbanga oyo yagenda talinnya kubanga engeri gye yavaako abantu basinga bali balowooza agenda kujja naye yakeera ku makya n'abagamba mbawulire mpise wano sidda lwakuba mmwe temubimanya naye twagala bigendamu nnyo naye teri wano obukulembeze butalinako challenges era butakyuka time etuuka ne bukyuka tobanga akolimaate naye nga ekkomo ly'obukulembeze abyo terina we liri ekkomo kirala aba sports kati kyoyogerako tutalidde mu sports honorable kali nkyusiza kale olutamine nduteekako awalala nti Katonda alina wabeera nti kale wadde oli mukulembeze wa saidi ki wa saidi ki n'otuuka n'okoma ate obanga akolima era kale ndi ku bannayuganda abakolima siri bwomwo ku kya sports so obukulembeze bukyuka n'amateeka agabukyusa weegali naye nikugambye aidha kibeera nga omukulembeze aidha w'amaanyi nnyo mu position eyo alaye omuzindalo nga gwakyusa esebo aidha omukulembeze aba w'amaanyi nnyo obanga muzibu nnyo okumukyusa kyekirwisaako abakulembeze abamu obanga akola bulungi naye emirundi egisinga okukola obulungi tekitera kuwangaaza muntu mu ntebe bali nga bagambye kukyusa oli ni waba akola bulungi ate nga nkyukakyuka enkyukakyuka webezi olabiraawo nga bagaite gundi era mwe osigala mugaiti gundi abadde akola bulungi aye lwaki akoze eki avuddeko honorable Wabali bwe tuddako emabega mu parliament right honorable speaker Anita Among yayisa okusinziira ku ngeri gye balambulamu Namboole nga tekoleddwa bulungi nga bwe kyali kirina obba yalaba ebibuuzo awo nga batunule nga bali mu session ya parliament naye tunula ebibuuzo omukulu byabuuza waliwo n'omukoddomi yali mukoddomi yagezaako okubuuza saidi ya mwami honorable Magogo owekitiibwa Anita Among n'amugamba toleeta bintu ebyo wano nga tuli mu kubino oli yali agezaako bamukubira paasi naye gwe okusinza bulaba ebintu mu Uganda nga bwe bitambula naddala ebyemizannyo Namboole eneemalirizibwa mu wiikis 2 owekitiibwa Anita Among ze yawa ekitongole kye kiri mu kwasaganya Namboole oba kubanga ekiremeseddwa okugenda mu CAF kitegeeza nti emirimu waliwo egitagenze bulungi okubanga tetutuuka ku mutindo ogwa CAF gwe yeetaaga naye wiikis 2 nga tulaba ntono actually katutambuddeko wiiki namba egenza okuva ekiragiro bwe kyayita kibuuzo ku lw'Abannayuganda is quite a very big question. Era nsaasira abamu ku bakulembeze baffe si mutima mubi naye mbasaasira olwa statements ze bakola ki ze bafulumya kubanga olumu zituuka ekiseera kati statement ng'eyo ey'okuwa abantu wiikis 2 maama gye yakola speaker wa parliament eyinza otuuka ate n'emuzitoowerera ye nga ye lwaki nti ebyekikugu ekisawe kiri bye bazimba n'ebibasabwa birimu obukugu ebyekikugu ebirina okukolebwa ekiringa bwegamba nti osimba mirongooti omulongooti toguleeta buleesi n'ogusimba awo noga kati gutandisa okukola bajja ne bagukebera tactical oba technicians ne bagamba nti mu ngeri y'ekikugu wano mwagusimbye ate gundi zaago bwe zitunula eno guyinza obutasika buki bulungi mugwongereko inchi nga 2 oba mugutunuze wano kati nga bimaze okugusimba ate baguyungeko bino guliwe gutandika okukola ki okukola ebintu ebyo bitwala obudde kati ebintu ebyasabwa ku kisaawe ekyo oli bw'agamba nti mbawadde ssente obuwumbi 17 obubadde bubulayo
mu wiki 2 mubenga mumaliriza gwakyogedde kyangu wano fulumya mukamwa naye gwe akyogedde kyangu kifulumya naye practical kiteeka mu nkola tulaba njagala kugaa nti kiyinza okuba ekizibu ennyo Namboole ebintu ebimubulako ebisinga bya kikugu ekikyogezaako tegeeza bwe bagamba oyinza okugamba nti okuteekawo buteesa ekisowaani ekiraga eddakiika gye bayita scoreboard nti olaba ng'ekyangu kiteekawo naye kiyinza okufuukira ezzike nga baga nti weyakitadde amasannyalaze agalina kiina okunywa na biki byonna tugenza okumaliza nga kyetagise omwezi nga mulamba obimaliriza just scoreboard yokka ate ng'ono akusaba ekisaawa akyetaaga kibe nga kiweddewo by the way for your information gwatulaba kyolina okumanya nti deadline ya Uganda okusabumitinga okusambira mu kisaawe ky'e Namboole yayitawo yayina kubeera mwezi tukyalina mu bubeezi ka favor sina ka favor tuli kati ku budde obwewole okugamba nti katukubirire wabaayo extra time kyobugamba nti katukubirire ku kyomupiira gino egya World Cup qualifier nti obudde bwe tulina submittingiramu bajje bakebere bagambe nti okay katugambe ttiimu ezigenda osambiramu nti Namboole alikawa mutandika okweteekateeka mugenda musambiramu omupiira obudde bwe baatuwa ennaku z'omwezi okuva mu nnaku z'omwezi awo nga 4 okudda waggulu awo nga mu 5 6 eza April zaayitako kati wano walina kuba nti by that stage ebikulu ebikwetagisa singa wali obiyise baana bale baga nti kati tukuwadde provisional license nabiri ogira obimaliriza niwe wamusobola osambirayo niwe tuba twagwa test esooka obudde obwo nga tetwabutuukiriza kitegeeza ate kati tulina kuddayo obudde bwewole buga nti banne mutusonyiwe deadline yatulema okukwata naye bamutukuba fine mugitukube naye kati tumazayo ne tukola ki ne tutuukawo mutwetaaga omuyinza otuweera provisional license so obo bonna nkulaga bukugu obuli mu kintu ekyakolebwa kati bwe tugenda ku kino ekya directives yes ayinza okuba yakyogerera mu bulumi ng'ayagala obeewo ekikolebwa naye nkulayirira obudde bwe yabawa buli abunomo tebusobola kwegamba tebumala zibu nnyo okubanga okuteekayo floodlights ez'okukisaayo nga bwe zinosambirwako omupiira ebyo byogera bye bimu ku bitaalimu ebyetaaga okumaliriza okufikisinga baali beetaaga nga weebiri okufuna VIP launch ng'ewedde bulungi nnyo abakulu bwe balina otutuula ne gye balina okuwummulira eyo biseera byakacaayi nti break time nti buleme kunywera wano mu ebyo munda eyo woteeri okuga nti eri full furnished tematiko bayinza ositula bano abaze okwo kwennyini ku Namboole kisaawo okwo kuba kuliko woteeri yaliko gye balina okuddamu okutereeza ku musimbi ogwo gwe twogerako waliwo ekigambo ky'okukyusa abannamawulire bannamawulire bakinyooma obuwumbi walibeka ebulayo 17 obuwumbi 97 bwali butwalirako ne hotel erina okubeera ku kisaawe anti byonna bano mumbalira gye baakola bye balina okulongoosa nabyo byalimu byonna kuteekateeka kisaawe ekyo bupya kiddibwemu n'ebikiriko okuba nti kikola kye tuyita full fledged stadium esambirwako omupiira kati nkulaga nti bwe bazisaba ate tubagamba mu kuwabula n'okubuusa ti ssente ezo ne buwandizitemyo emirundi 2 zaali zisobola ozimba ebisaawe era ebiringa Namboole ebimeka 2 nga nettaka oguze kati kireza gwe gwazisaba walina okubanga otukakasa nti kyogenda okukola masavu kiyitirivu nze mu ndaba yange y'ebintu abantu abaakwasibwa mu kumonitalinga ssente ne mu kukola omulimu ogwo bandibadde si babi nga abakozi bukozi ofuna bulungi oba ne mu kumonitalinga supervision naye mu bukugu kubanga oyinza okwebuza obuzibu buvuddewo ate mu bukugu ng'obukugu bayinza obanga we waali obuzibu nga construction company gye baakwasa yali bateesobola okumonitalinga n'ofuna abakozi bano abakola emirimu egyo naye nga kyekola kyali kyetaagamu omukugu abalaga ekyokukola nti kyemugenda ozimba bwe muba bakuzimba ekintu ekikkirizibwa mu mateeka nti dressing room zino abazanyigo bambalira gye bafulumira zirina kubeera sayidi eno okutula bannamawulire okwanguyirizibwa interview tewamawulire olukkirira bwati mu lukuubo ng'asanga omuzanyi ng'akyaliko n'entuyo kuba kyekikkirizibwa mu tteeka kati epya ng'ekyo kiggwa naye ate bano olwokuba nti baazimba buzimbi yesi balina obukugu bw'okuzimba naye nga kye bazimba tebakitegedde bulungi bakoleramu ensobi era ezivuddemu ebyo byonna olina kusooka ki ebintu ebibuuzo ebisinga obunene ku kisaawe tusooka naki okimanyi tusobola okuba n'ekisaawe nga wetusambira walinga boolaba wano wetutudde ng'omupiira gunyooka naye ng'anaabawagizi tebalinayo batudde nibagamba musambe kasa surface ki nungi n'ekisaawe kiwera ekyo kikkirizibwa kuba tusambire tutulayo ne ku mupiira gye basamba nga giri closed door nga temuli baki bawagizi
noza ntegerekese naye gwe bw'otosobola okakola spraying surface n'ojja n'obalaga nti eriyo nanasiizeyo langi n'obutebe gye buli ekisaawe kiraka kiwedda ono omukugumbya ekisaawe asooka kukusekerera nagamba ono ali kuki mubbi gamba ffe twagala wali wansi n'eggoolo nga kwezirina buli kimu ne safety yaawo obutaafu eyo na buli kimu kati ate ebyo byalina osookerwako. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okukubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Then ebirala eby'omukugu ebyongeramu zitugambye nti entuula y'abantu VIP atuulawa owamawulire atuulawa ordinary batuulawa bireke ebya ordinary birikubane byebikirere bisookerwako bino tiimu bwe ziba zivaayo emirimu janguwa gitya nga ziva munda okuyingira ekisaawe era ono agenda ozikolako interview kuba omuntu ayinza kuva eno side ya VIP asale mu kisaawe wakati oba yeetololeyo munda agenda agweri tiimu gye yafubutukidde akole interview ku kapiteeni wa tiimu eno obeeri oba best player wa tiimu eno obeeri ebyo obukugu obwo bano bwe bataamanya oba okitegeera naye ng'ate ebikola ssente zibaddewo amaanyi money power ebaddewo n'abakugu abalina okwebuuzibwako siga nti tebabaddeewo ignored tebabafaako kuba ne bawandize mu fufa n'obasaba fufa yandibadde erikomendinga nti abazimba ekisaawe kya Egypt Suez Canal be bano abazimba ekyegini baconsulting oba bali mu kuzimba eky'e Rwanda otegera bulungi oba abazimba ekya Vipers tibabuuzeeko kyekyetagisa okukola ki okukolebwa oba nti wamututambuliramu kati tuli ku kintu ate ekizzeemu directives ugamba omuntu nti kola kino mu wiiki 2 mwana wattu awonna ate oba obitabulidde ekibuuzo kitegeeza kyenkubuuza nti kiyinza obutasoboka kijja kuba kizibu nnyo okuba nti Namboole akwasibwa bannayuganda mu wiiki 2 ng'emu kuzeekoze eki emaze okuggwako kikizibu tekisoboka. Era directive ate okugambi munawuliramu n'ebirala ebigamba nti bagenda nateekawo n'akakiiko akagenda okukenenula oba okukuba ttooki mu abo abazimbye Namboole balabe ddala waaliwo value for money ddala bye baazimba byali bituukana ne ssente zakola ki bw'omala okukola statement bero ngamba teekako forensic edit ate n'akakiiko kubanga nawulirako baali balonze n'akakiiko awo baga nti agenda n'okkulira akakiiko nakirayo mu palamenti awo nga bateesa ngolega nti babadde bawadde mukwano gwaffe erinnya lyo lyontera nnyo okwagala odyogera ennaku zino nti babadde bakwasizza mukwano gwaffe Mpuuga akulira akakiiko akanoonyereza ku bibadde bikolebwa e Namboole nga bikyakolebwa n'okukolebwa era abamu ku babaka ba palamenti ne bagamba tomukwasa lwaki okwasa oyo nga tukyakola ki tukyamulinako ne question mark so nti Namboole tumwagala nnyo abeerewo tusambirewo mpero lemesambiranga ku mawanga naye ebibuuzo bingi ebiri ku Namboole ate answer ninga nze nkugamba nti tetuwakanya supervision role eyandibadde ekolebwa ba contractors abaliyo tetuwakanya money power yaabwe n'amaanyi gaabwe ge bakozesa nze sibabuusabuusa nakuba nti basobola okugaana okubba ensawo ya sementi nga bazimba wali naye kyendabamu nga ekitakwatagana nze ku saidi yange nti tebaali bakugu ba bisaawe mwali mu bulamu abakugu b'ebisaawe singa babakwasa ddwaliro nti mulikube wali mwe balaga obusenge bw'ebuliri bazimbe obusenge bw'eddwaliro neno laboratory biki ebyo kyandibadde kyawedde dda. Big Brother Uganda webali kutulaba n'okutugoberera
nine Honorable Bwambale Francis mu kutangaza ku nsonga ezimu ezigenda mu maaso nezitambula mu ggwanga. Teweerabira banafu abamugisha Nandi Tours and Travel bakugamba nti twalayo abaana, gendayo gwe omukulu, bakola family visa, bakutwala Canada na America, Germany, Australia, mu nsi z'abazungu. Tebagenda mu bawalabu, nsi z'abazungu. Ekyenjawulo bw'owaayo akasente, sente z'owaddeyo zonna zikola batandikira millions 10, naye millions 5 bw'ozisasula esente zonna zoddamu okusasula, oddamu kuzisasula ng'oli ku mulimu ensi gy'oba oyagadde nti njagala genda Bungereza, njagala genda Canada, njagala genda mu America, njagala genda wano, gendayo. Webale nnyo, webale eddala banaffe aba Maples lisangibwa wali ku Ssekabaka Road era nno bbaala era bakyakalirawo n'owummulirawo, osobola okugendawo n'owummulirawo. Bayina restaurant ennungi, bayina buli kimu ekyokunywa weekiri, pool table weeziri, DSTV balaga omupiira ku bintu ebinene ennyo. So gendayo osobola okuba nga owummulirawo, ekifo tekyesittaza, bakiyita Maples, osobola okubeera ng'okiraba. Webale nnyo, webale eddala. Njagala tumalirize Honorable ku nsonga ya Namboole. Maliza mu dakiika 2 olw'ensonga obudde bungenzeko, naye ggwe nga bw'olaba ekintu nga bw'ogambye nti kiyinza obutasoboka. Honorable Mama Anita kigenda soboka. Mama Anita Among kati nga we yali awa directives ezo, wabaawo emabega akakiiko akamuyambako ak'ebyemizannyo oba akikola nga ye mu buyinza bwe bw'alina? Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo, tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Simusemberedde nnyo naye ab'omupiira bo mbasemberedde. Naye kyenja okwongera okunoonyerezaako era lwendidda nkubuulire kwe kumanya oba mwangu waakuwa amagezi oba tawabulika. Ate wabaawo n'omuntu ng'ali self driven nga ye bw'aba akutte ekintu kye nga toyinza muyingirira awo aga nti omuddemu ku ki. N'olwekyo nze ndowooza nti yali yeetaaga okwebuuza ku b'omupiira abamusemberedde bamuwe ku bukugu baga nti bw'ogenda kwogera ku bino yogera kino kisoboka, kino tekikola ki tekisoboka. N'ekirala titebatuwadde mukisa ate mu bizibu mu challenges tulimu ez'ebisaawe ate ku developingira mu bisaawe ebirala. Kuba kati kadde kano nga mmaliriza twandibe twogera ku kisaawe ng'ekyekitende nti bakikozesezza batya nga alternative. Singa Namboole agaana kaafu esobologa nti kale baali basambiddewo ku mupiira kasa mwatereezezza kino tukozese kitende mulime fiirwa mukisa oguhostinga. Bandi bade bagamba nti gwe nawulirako nga mabali ku social media nawala nga mulanga nnyo Nakivubo nze sifunanko mukisa kugenda kukola yange nga personal gune okuwa kuba nafuna ekifaananyi kyendooza ndi mbuusabuusa Nakivubo abakaafu nti basobola omuyisa olwa location teyandibadde embi kuba ebisaawe bibeera mu bibuga nga zi hybrid byali bibaddewoko naye nga access yabyo na buli kimu kyonna n'amalwaliro agabiriraanidde evacuation area nga byonna weebiri naye Nakivubo waffe engeri gyali congested naye taweereddwa mukisa mu test eno kumutestingako okugamba nti watyanga Namboole agaanye is Nakivubo ready to substitute oba okukola nga Namboole ogwo nagwo omukisa tokoze eki kubanga ku zino forensic edit n'ebirala singa ne Namboole bamutadde ne bagala katukwatiremu tulabe kitenda ayambiddwa atya Nakivubo ayambiddwa atya oba kale tukole surface ye wankulukuku ofuna bulungi nti yo nnungi ne bana tebatudde bakolewo ka VIP katono naye ennyingira yaawo n'amalwaliro agali okumpi tugakebere omuntu akuwa omukisa okyalize mu kyangaala kyo ekyewankulukuku twandibe tugezaako tamala naye tetuwadde mukisa ogwo kubanga target yonna bwe bebadde ya Namboole bwe beeganye olina kunoonya bisaawe ebiriraanidde ki Namboole mu tundu eryo so wembaliga nti Nakivubo kitegeeza naye waliwo ekitali kituufu ahere musirise busirisi tebatuwadde mukisa ogwo kumanya how about Nakivubo kuba naye yagendako sikoseteeza omuwi waaki w'omusolo wadde nga kubanga oli private partner oba developer gwe baawa ayina advantage endala ze yafuna ku lwa Munnayuganda yo okumuwa okudevelopinga Nakivubo ekyo so bye bintu byendowoozaako nti mu kufiirwa nga tufiirwa wandibaddewo advantages endala ezikola ki
ezijjiramu oba ontegedde oli asobola okuba nga amenya ennyumba yo ng'eri ku kkubo naye n'akuzimbira ekkubo eki eddungi oba tofunyeemu kale akatundu k'osigazaawo nga bali bamenye poloti yo ate oluvannyuma kayinza n'okulinnya ki vali naye nga wali mu kusooka wakaaba nti baamenya ennyumba yange nga bazimba ekkubo lyawa osula waggu egyosula yonna so byebyo bye tugamba nti munakivubo nga tukaaba Namboole wandibaddewo okureflectinga ate ku bisaayo ebiriraaniddaki nti byo tubifunyeemu tutya kubanga bino bisigala byaki bya Uganda naye twanimaliriza nga ne biri awo jasira bisambirwamu liigi jasirida nate nga yo ggwanga ng'eggwanga terikoze eki terifunyeemu bamuyita Honorable Bwambaale. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75973936 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.